Ebintu si birungi. Munnayuganda omulala Alajana ono nno yagenda okuba ekyeyo ate bamusalako ebitundu, bamugyamu ebitundu bye ebyomubiri omukale obulamu bumusobedde. Kuzaako gy'osinzidde webale nnyo, webale ddala. Amawulire agaliwo agawuniikiriza agakwasa ennaku. Nsobola okuvaayo ne nkutegeeza ye mwana muwala omulala eyagenda ku kyeyo okulabika nga yeenoonyeza ku nsimbi ate bassebo ne bannyabo mu ggwanga lya Saudi Arabia ng'agenza okukola oba housemaid. Bassebo ne bannyabo ono kampuni bwe yamutunda, bwe yatunda ensigo ye, mukazi wattu kaakano mu kaseera kano nga gakaba gakoma ng'obulamu tebuwoomye yadde ettooke. Omwana ow'obuwala ono twongedde okukola okufeffetta ng'amannya ge ye Nakintu Judith, ng'ono yatwalibwa kampuni emanyiddwa nga Nairo Treasure Gate ng'eno esangibwa wali mu bitundu eby'entinda. Bagenda maaso okulabika nga bamuwaayo ogenda okukola oba housemaid, wabula ate eyali mukamaawo oba gw'osobola okuyita boosi we, bassebo ne bannyabo nsobola okutegeeza yagenda maaso okulabika nga aggyibwamu ensigo oba mu luzungu gy'osobola okuyita kidney eya right side oba omukono ogwa ddyo, nga mu kaseera kano mukazi wattu gaakaaba gakomba. Kakati famire y'omuwala ono of course egenze maaso okulabika nga yekubbira enduulu wali mu kitongole ekimanyiddwa nga Migrant Workers Voice Company, era ng'ebategeezezza ku kampuni eno eya Nairo Treasure Gate nga bwe yatwala omwana waabwe era n'addizibwa ng'agongobadde, ng'embeera gy'alimu bassebo ne bannyabo w'omutunulako osobola n'okwoza ku mmunye kubanga mukazi wattu agongobadde bambi, ng'asula akaaba asiba akaaba olw'obulumi obungi bw'ayitamu oluvannyuma lw'okuggyibwamu ensigo ye. Kaakati twongedde okukola okufeffetta ne tukizuula nga kampuni eno yagenda maaso okulabika nga etunda ensigo ya mwana muwala ono ku bukadde bwa wano munda mu ggwanga erya Uganda rukaaga 600 millions eza wano mu ssente za Uganda eza siringi. Era nga kino kikakasibwa kampuni eno eya Nairo Treasure bwe yavaayo negenda maaso okulabika nga eyagala okuwa ekyoja mu miro aba famire ya Nakintu obukadde busatu bulambirira obukadde 30 30 millions, ng'ebagamba nti beesonyiwa ensonga eno kwegamba biggweeraawo mu ngeri ey'okutegeeragana ng'abantu, wabula famire negenda mu maaso okulabika nga ekomba kwerima neegaana ekintu kino ekyokukkiriza obukadde 3 ku bukadde 600 obwagiweebwa. Kaakati mu kaseera kano Nakintu kye yeetaaga kintu kimu kuvaayo alabike ng'afuna obwenkanya of course ye ng'omuntu ku bulamu bwe, kubanga eddembe ly'obwebange oba obulamu obumuweebwa mu butonde Katonda bwe yatuwa ffenna, nga buli kitundu kyonna Katonda omuntu kye yamuwa kya mugaso nnyo, n'olwekyo nga tewateekeddwa okubaawo omuntu yenna agenda mu maaso okuba ng'afuna olukusa olukitoolako. Kaakati bwe twogera ku bitundu by'omubiri bigula buwanana ssente empitirivu, era nga abantu abagibbwamu ebitundu bino mu ngeri etali nnambulukufu be bangi, era nga mu kaseera kano bagenda maaso okulabika nga bakaaba amaziga agajjulujjulu. Jjukira nti omuntu asobola okuwaayo oba okudonatinga waliwo etteeka oba okusinziira ku ssemateeka we twogera worldwide mu mawanga gonna omuntu okkirizibwa okuwaayo ekitundu kye eky'omubiri, katugambe ng'ensigo, katugambe ng'omutima, katugambe ng'eriiso, ng'okidonatingidde oyo gw'okkiriza oba ng'okimutunzizza nga weeyagalidde. Etteeka lisobola awo okuwa ekyagaanya okukikola, wabula ate etteeka terikuwa kyagaanya, teriwa muntu yenna mwagaanya kutunda kitundu kya muntu munne. N'olwekyo ensonga bwe zito bwe ziri, of course bino bikolebwa so nga ne gavumenti egenda maaso okulabika nga ewa layisinsi amakampuni gano
oba oli awo ekintu ekyongera okulabika nga kyennyamiza ne twebuuza ani avunaanyizibwa, ani ateekeddwa okulabika nga akola ku kintu kino oba nekiri. Ensonga bwezito ziri. Nkugamba subscribinga, sharinga, commentinga. Tuongere kukolera ku ffeto kwa muzinzi ko wetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV. Sigala ng'otugoberera.